oyagala ekaba kuyise batya ng'omuntu kati ali mu kukola ebibuuzo taata akimanye Njagala bangulire ebyokulya. oyagala lya KFC oyagala olya KFC leero kyawukanemuko ekyo kimu KFC juice buli kimu ice cream shawama wali ku Middle East mpulira byoyagala osobola okwetegekera ebyenkya nze nakola ebigezo neneereeta nenezaayo teri muzadde yajja musimanyi mbw ate nyanza okoze otya wa si gwe wekka nange bannaye ffe twetwalanga nga kyolina okutuukiriza kwe kukola obulungi ffe bwe twasomera ng'omuzadde we okujja ku ssomero omanya mbooko ng'omanyiza embooko obadde otuddeyo so Felista alimu kututwala wabadde atudde kyenjagala sofa mu setup gye bakoze buli point bataddewo essaawa buli mwana asobola okwepimira budde bwe n'amanya wayina okubeera nga ate akolera buli yes gwe nga bagundi babadde kumpi wano ba invigilator bakubadde kumpi era tebalikopa bannayenze mbankankana programu ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Tuli ku Kampala Parents School era nga lunaku lusookedde ddala ndozolaba kwegamba ekyenjawulo ekyendebe sofa abaana bonna bakoze ebibuuzo basanyufu mbane bayi Felista yekka ye musanyufu naye bonna ndaba basanyufu bakwano anti ekibuuzo kibadde feya tebibadde bizibu era singa bibadde bizibu singa bonna wandibalabye nga banyize nga bakaaba kitegeera naye kati kibadde feya I know Felista ogamba otya leero nti okoze ebibuuzo olunaku olusoose nze ndi bulungi era mbadde ready nze ngenze okuwandiikawo bwenti nga buli kimu okiwulira mu mutwe mwekiri okuva question number 1 mpaka kwesembayo ng'era obiraba alaba awo nga bifaanana by'omanyi bwalesomeko okay so bwe bakugambye nti start wawulidde otya eyembera ya start era nga nasose nensi ekikowe awo nentandika tewasabye nasoose era nensaba wenamaze okusaba ne batugamba tulina owandika ku pepa bwe bamaze then ne batugamba ne bakuba akadde ne bagamba tutandike tewakankanyemu wadde era nawaddemu okutya kutono naye era namaze nengenda nendaba nga sirina kutya n'oguma kiki ekisinza okukugumya Felista tubuulireko batya n'oguma n'ogamba nti wadde olunaku olusose kankikole nja kuyita nze nekkiririzaamu nagambye nsobola nange okikola nze ani atasobola nentandika neŋŋamba kati beki kankole okikube era ogenda kukikuba kakati bwe babagambye stop ye ayogedde atyawo nga mumaliriza nga bagambye batya agambye asasi n'agamba 12 minutes remaining awo n'owulira otya 12 minutes remaining awo mbadde mbuzeeyo enamba emu nendikola nempita mu waka wange mu 12 minutes zokka esembayo badde omaze ogikuba wali awo nempita mu waka wange bulungi nnyo awo bwe bamaze ne bakuba akadde ne tuyimuka ffenna muyimiriddewo ewatali kusigala ng'otudde osigala ng'otudde bakubonereza okay so kyabadde mu briefing bakibabuulidde nti olwokuba akadde you stand up yes okay so finally ofulumye tukoze mathematics ne SST math gwe twasooseemu calculator taata yaguze weeri calculator bagigana ne instructions kwe ziri no calculator allowed in this room
kozi wano tetukozesa calculator nasoma dda ya second kati wesunga kozesa calculator mu second njaggikozesa naye kangambe ndowooza okubazisa omutwe gwe tokisanze embuzi badde redde nnyo nga buli kimu mu application tables nga zindi ku mutwe buli kimu mpulira ng'ogira bugizi times ate ebyengalo bino ne buno ne tubugattako buno era mukozeeko nabo nako kakozesa akakengalo n'obala eno n'ogibala n'ozimalayo n'ogattamu ne buno kakozesa nako nikakuyisaawo okay so social studies naye atambudde bulungi social abadde mulungi era mukoze netuvaayo kati batusiibudde main hall so kati nga tudde ewaka omulungi atulaba twakafuluma from main hall wali kati tuli wano mu parking kati njagala first ombuulire kati okudde eka oyagala eka bakuyise batya ng'omuntu kati ali mu kukola ebibuuzo taata akimanye njagala bangulire ebyoka oyagala lya KFC oyagala olya KFC leero kyawukanemukko ekyo kimu KFC juice buli kimu ice cream shawama wali ku Middle East mpulira byoyagala osobola okwetegekera ebyenkya kakati awo ndaba embeera teri kukola mirimu kaleero bino koza bintu tewali ebyo bijja kuninda ku Thursday ekola emirimu eka Thursday leero n'enkya batuleke osobola okumala okwewumuzaamuko okitegeera so kati wodde waka biki byosookerako okukola omaze okulya teri kukola mirimu biki byogenda okukola nga twetegekera olw'enkya omala okulya nga ontandika revising lenkya nkya tulina science ne English oba olina revisingamu era nina okurevising era so that enkya mbeera steady and ready okubeera ng'obikola sijja kubuza science English bitambula bitya mumanyi obisobola teri kubakanako gumya bato bano bane video bwezi tuzikola tukimanyi nti Uganda yonna abaana batudde ebibuzo nga Felista kati Felista engeri gy'alina omukisa nti ly'eddoboozi lyammwe abato banne abatalina mukisa kutunula mu kamera bangumizo bagambe nti kisoboka mwenna abaana abali eyo abakoze ebibuuzo byonna mukimanye nti buli kimu musobola okikola temwenyooma buli kimu mwe mubeere nakukkiriza mwekiririzeemu nga nange bwe nkikoze totunuddeeko mu pepa ya mulala n'olingizayoko ate babikkiriza ebyo batugamba ne mu briefing tewali kuchitinga kukebera biki ne ba invigilators babeeramu nga batambula kale webaza abalupaleria abalupaleria foundation neyanziza nnyo basale yange gye mwampa webalire ddala Mr. Raju Mr. Sidu mwenna Paleria Foundation thank you very much webaza n'abana Uganda abakusabira abakwagaliza bafani bange mwenna abali eyo mukimanye nti mbagala nnyo mwebale kunsupportinga mwebale kunjagala mwebale kumbeererawo buli mbeera era mbagala nnyo webale nawe kutwagala n'otukolera ebinyuma aye nobeera ng'oli musanyufu eva singa sisomero wano na bibuuzo wadde ojja kunkubamu akapeera k'olunaku olusoose mu freestyle olw'ebibuuzo naye simanyi weewulira otya tukayiseewo oba tusooke tulinde mukko embeera ya bibuuzo mutukwate bulungi naye omwana adde ayinza okubakuba mu freestyle 1-2-1-2 kwegamba nembeera nga mugenda bulungi mu line so yeye embeera bannaye njaga tukirize Felista agende awummulemukko afune ku byokulya byasabye taata abeere osabye ki ali luddawa ku Middle East restaurant omwana asabye taata webito ebibeera gwe byali bitya ng'otudde naye ebibuuzo byo muganda wange nze sijjukira na muntu okujja bannaye fe abazadde abafe waba aliko ki nze nakola ebigezo neneereeta nenezaayo teri muzadde yajja musimanyi mbw ate ennyanza okoze otya wa si gwe wekka nange bannaye fe twetwalanga nga kyolina okutuukiriza kwe kukola obulungi so wano bataddewo etteeka nti abazadde mulina okima abaana oba gwe just taata w'okikoze kale essomero lino kye nalyagalako nti abazadde lirireeta nnyo liriteekawo embeera wakati w'abazadde n'abaana era ogenda mu classes
omulungi gwe nasooka okujja wano ana abazadde bayingira buyingi mu kiraasi ate n'abaana tebadde awo excited nti wa muzadde wa gundi azze kya bulijjo wano ffe bwe twasomera ng'omuzadde we okujja ku ssomero ng'omanyiza embooko naye wano osanga kati ssaawa nga nga babatadde ssaawa 10 abazadde obasanga mu kiraasi ezi bali omwo batudde n'abaana so kati wano abazadde okujja wano si bulijjo kintu kya bulijjo nnyo kuba abazadde tubadde bangi nnyo ffe tuzze ku lwa muwala waffe Felista ne bazadde bannaffe babadde bangi ne bwe bagamba bugambi nti waliyo parents meeting osanga wano bonna bajja abantu bonna olwo yonna nebejjudde so si mawulire nnyo okulaba abazadde nga bazze wano embeera eno ey'essomero naddala nga tuba olunaku luno Taata Felista biki byojjukira kuba naye manyi wasomera wayitamu mu lunaku weeruti kyenzijukirako nti we natulira P7 kale oba lwanki balinga batutiisa nnyo ebizibizo naye banenze nayingira mu pepa nga ntidde niye nagenda olaba nga ebintu bya bulijjo era bulijjo byetukola byebyo so mukyalo eyo batutiisanga nnyo era simanyi bainvigireta era simanyi bakola batya niye ogenda olaba nga muntu era ngaalinga kali nze nakizuula luvannyuma nti invigireta aba simusomesa samuweya ne bamuleeta so kati ffe twali tumanyi nti oba basirikale oba bamashinal oba baki nga tubati nga bannaye obadde manyi bainvigireta bavaawa be batugamba nabo batugambye leero basomera ku masomero amalala nabo ne bajja era bagenda bambye ekintu nno kikyuseemu ffe tebabitubuuliranga ebyo abamu batugamba nga bugambigezooko pe muganda wange balinga batutiisatiisa nnyo kale ekisusse so mu mbeera eno ng'omuzadde kiki oyinza okugamba bazadde banno nga mwena muyita mu mbeera y'emu abaana bamwe bali nze ekintu kye nsinga okukubiriza abazadde nze nyina challenge gyendera okugamba abantu nti nze nyina omwana muwala ate simanyi gundi za Uganda kalcha ya Uganda tennakkiririza nnyo mu baana bawala so nze muzadde mukubiza obanga oyina abaana nga bawala batwale ng'omwana omulenzi tosobola kumanya kubanza wano nsobola okuwa example z'abantu abakazi abafuuse ab'amaanyi abo ba Betty Nambooze golowooza talina famire eri mu balenzi bakadaaga okitegeera so omwana omuwala asobola okujja n'akyusa famire okitegeera kati ono yalinga ye mmezaaya wa famire yaffe temuli muntu amanyikiddwa temuli muntu so kati ne famire naye mutunuulidde ng'omuntu oba asobola okugjayo famire yaabwe so kati kyenzijjako nti bw'oba n'omwana omuwala muwe equal opportunities ng'abalenzi toddaawo nze ensonga lwaki ngamba ekyo nti abantu baŋŋambanga nnyo gwe toyina mwana mulenzi oyina mwana muwala oli alinga akulaga nti toyina mwana so ekintu ekyo nze kinnuma nnyo mwana abantu bw'obeera n'omwana omuwala ne bakulabanga atayina mwana kwegamba abaana bawala balina olabibwawo okitegeera nabo bantu so kyekyo kyenkubiriza abantu abaana mubatwale bonna kyenkanyi nga bw'oweerera omulenzi kuba essaawa eno omuwala asobola okufuuka ekyamaanyi ate ng'omulenzi akisobodde okay so yeyo embeera baganda baffe saagala kuyimiriza nnyo muyizi waffe aliko kati superstar Felista atwaga agende awumule tata kandowooza omwana byasabye leero bikolebwe lunaku luziba bbirizo kazi Middle East kazi bagiyita ni Middle East restaurant mutunda mmeka kale KFC so ekiri ate teri kukola mirimu of course era yakimanyi era eno ttaamu yonna almost akoze ku mirimu kubadde ku revisinga kuba ku ssomero ku revisinga kwebaka kuzuuku kagenda ku ssomero banze mukimanyi ndi single phase ewaka mbeerayo naye so manyi nobikwasaganya byonna ne muwa ample time kati amale then adde ku mirimu gye akola weebeera bigatta obulamu nga butambula mpola mpola yeno hole so tulina Felista ne main hall ya Kampala parents era nga wano wabadde era ekibuzo ekitambulidde ne principal wuli eri tumulaba principal mulengera principal wuli omulengedde obadde tuddeyo so Felista alimu kututwala wabadde atudde kyenjagala sofa mu setup gye bakoze buli point bataddewo essaawa buli mwana asobola okwepimira budde bwe
n'amanya wayina okubeera nga ate akolera buli yes gwe nga bagundi babadde kumpi wano ba invigilator bakubadde kumpi era tebali kopa bannaye nze mba nkankana gwe nze wano mba nkankana bukankanya batolina kankano ina bastron naye twagifunidde eri emmere mwagenze eri okay after nemukomawo wano nemukola so just mbuulira okuvira ddala kuba invigilator olunaku nga lutambudde nga tumaliriza olunaku nga lwetambudde nzukuse ku makya nenzija ku ssomero netugenda eri batugenda netugenda eri mu theatre twagenze netutuula netusooka turevisingamu awo ne batugamba tujje ngaawo maaso ga main hall ba invigilator ne boogera naffe ne batugamba nze ono nsomesa wano then ne batukebera then netuyingira netutuula ne batugamba ne batuwa papers ne batuwa instructions netukola awo ne bakuba akadde ne tutandika ebibuuzo awo tumaze awo ne bakubeera akadde ne tumala awo ne bacollectinga papers netugenda for break after netukomawo for social netukola era ne bakuba akadde musanze tumaze kubanga ababadde baagala abantu kale ba candidates batononya basayininge ebibuuzo byammwe babireceiving kati nze nengenda sayininga kati awo nengenda sayininga kwe gatoyagadde bakubuulye buulizi ndi waliwo abasayiningidde ntaddeko ne signature yange naye omwana nditaddeko kyeyo gye mwogerako wano signature yonna gya practicinga kwegamba gyoyagala otambulireko mu banka wa yonna okay nja kwesonga okugirabako banaye katuleke Felista embeera wetu betwananye ku Kampala parents yes twogera okwebaza essomero lino bambi thank you so much okubeera nga talents zaffe Felista fresh kid n'abannayuganda okutwaliza ewamu muba supportings academically okulaba nti ate bakyusa obulamu bwabwe Felista omulaba mwana ayimiridde kati toyina muwadde kutya confidence nungi kwegamba kirungi nnyo kale tubatadde bannaffe Felista tumwagaliza bisinga abannayuganda bonna tubaagaliza bisinga abaana bonna bali mu kukola ebibuuzo bibatambulire bulungi tunaddamu okulaba nga ate tu celebrating a success kuba mmanyi ogenda kikuba kale kyakabi amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nalwekityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka newe bwe yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 22
4230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.